الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manyina fe yabuzize ensonga eyokubeera nti nno asomeddwa mu Luganda ng'ali ku sujudu. Ensonga eyo nagimaliriza okugiddamu biidhinillah, ojja kubeera ng'oginoonya mu audio ezaasusse insha Allahu tabaraka wa taala. Ensonga y'okubiri gyabuzza agambye nti sheekhe, singa neerabira edduwa ey'okurukuu nengisomera ku sujudu, oba ey'oku sujudu nengisomera ku rukuu, katugambe nti neŋŋamba nti nno subhana rabbiyal a'la nenjogerera ku ki, ku kukutama ku maviivi, oba neŋŋamba subhana rabbiyal azimi nenjogerera nga ndi ku ki, nga ndi ku sujudu. Abaffe nkola ntya? Naam, omuntu afaananako bw'atyo lahu halani, alina embeera za mirundi ebiri. Nawazi, omuntu yafaananako bw'atyo lahu halani, alina embeera za mirundi ebiri. Alhalatul ula, embeera esooka, an yatadhakkara annahu lam ya'ti bidhikri fi mawdi'ihi, kwe kujjukira nti nno dhikiri eno gyensomye yeeyaawo oba si yeeyaawo. Fayaqulu subhana rabbiyal azimi qabla an yarfa'a min ar-ruku'. Bw'omanya nti nno obadde ogambye subhana rabbiyal a'la ng'oli ku rukuu n'ojjukira nti si gy'osomye, tugamba nti nno ddamu osome subhana rabbiyal azimi qabla an yarfa'a min ar-ruku', nga tonnaba kuvaayo mu ki, mu rukuu oyo. Wa yaqulu fi sujudi subhana rabbiyal a'la qabla an yarfa'a. Oba obeera ng'ogenze ku sujudu n'ogamba nti subhana rabbiyal azimi n'ogamba nti si gye nsomye eyaawo, tugamba nti mu mbeera efaananako bw'etyo gamba subhana rabbiyal a'la eyaawo, obeere nga ogyogera biidhinillah qabla an yarfa'a min as-sujud, nga tonnaba kubeera ng'ovaayo mu sujudu. Naam, eyo y'embeera esooka. Fahadha la yajibu alayhi sujudu sahwi. Ekyo bw'ekikola bw'otyo n'okyogera ng'ojjukire tonnavaayo n'oziteekawo ensonga ezo, tekikwetaagisa kubeera ng'ate okola sujudu sahwi olw'ensonga nti annahu lam yatruku wajiban, olw'ensonga nti obeera toleseeyo kintu min wajibaati swala, ebikakata by'esswala, oba toleseeyo oba tena kyoleseeyo, olw'ensonga nti obeera obireese. Wa innama yustahabu lahu sujud, naye ng'ate kyagalibwa okubeera ng'oleta sujudu sahwi insha Allah mu mbeera efaananako bw'etyo, liannahu ata bidhikri fi ghairi mawdi'ihi. Oleta sujudu sahwi eno olw'okuleeta dhikiri oba adhikaari mu kifo ekitali kyayo, wadde nga ojjukidde n'okitereeza. Naam, eyo ensonga esooka. Embeera ey'okubiri, alhalatu thaniya, embeera ey'okubiri biidhinillahi tabaraka wa taala, y'embeera egamba nti nno alla yatadhakkara annahu lam ya'ti bidhikri fi mawdi'ihi, bwe butajjukira nti kigambo kyenjogereddewo si kyekyakyo notajjukira, ogenda okujjukira ng'ovuddeyo oyimiridde eno waggulu olina kukola ki, na mu kusoma al-Fatiha n'ojjukira nti saagireeteddewo nayogeddewo kirala. Bw'ojjukira mu mbeera efaananako bw'etyo ng'ovudde mu kifo ekyo, tugamba tutya? Tugamba nti nno fahuna yajibu alayhi sujudu sahwi, olina okuleeta sujudu sahwi. Naam, liannahu taraka wajiban min wajibaati swala, olw'okuleka ekintu ekikakafu oba ekyobwatteeka mu bikolwa ebikolebwa mu swala. Naam, wa yakunu sujudu sahwi fi hadhihi alhala qabla salam. Mu mbeera efaananako bwe sujudu sahwi eno bw'obanga weerabidde mu kwerabira nga tewakireese kukitereeza, sujudu sahwi eno ogireeta ddi? Ogireeta qabla salam, nga tonnatoola salaamu biidhinillahi tabaraka wa taala. Bw'omala tahiyatu yo bulungi ogamba nti Allahu akbar, n'ovunnama wansi n'ogamba subhana rabbiyal a'la, n'ovaayo emirundi esatu, okyogera emirundi esatu n'ovaayo, n'otuula n'otebenkera, n'oddayo n'ogamba nti rabbi ghafirli rabbi ghafirli rabbi ghafirli, ate n'oddayo wansi subhana rabbiyal a'la n'ogamba nti Allahu akbar, n'ogamba subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la, n'ovaayo n'odda n'otuula n'otebenkera bulungi. Omala okutebenkera mu kutuula n'otuula salaamu biidhinillahi tabaraka wa taala. ezo ze zimu ku ngeri ebbiri zoyinza okubeera ng'okola biidhinillahi subhanahu wa ta'ala
ng'oli mu mbeera efaananako bw'etyo ey'okubeera nga weerabira biidhinillahi tabaraka wa taala okukola ekintu ky'olina okubeera nga okolera mu swala. Mu mbeera bw'etyo efaananako bw'etyo tugamba nti nno tugamba nti nno ekyokubiri nti idha kana almusalli ma'muman wa waqa'a minhu ma sabaqa, bw'obeera nga mwana wattu ate sigwe weesaaza, imaamu yakusaaza, imaamu yakola ki? Yakusaaza. wa waqa'a minhu ma sabaqa, n'ofuna obuzibu obwo nga gwe okoze eki? Otabudde ebigambo ebyo. Tugamba nti fa innahu yasjudu lissahawi fi akhiri salatihi, igwe tugamba nti kola sujudu sahawi ku nkomerero y'esswalayo idha kana masbuqan, singa obeera ng'ekintu ekyo wakikoze ng'okikoze mu ngeri ezaawa ggulu biidhinillahi tabaraka wa taala. Bw'obeera nga mu ssala gye baddemu direct okuva ku ntandikwa yaayo. Amma idha kana mudrikan lissalati min awwaliha, singa obeera nga igwe ozze nga esswala togibaddeemu, osanze basaddeko ddeeraaka, oba olina kaccansi akanaakola ekyo eky'okuvunnama oluvunnama lwaki? Lw'okwerabira ku nkomerero y'esswalayo. Naye kwona ate mudrikan lissalati, abadde mu ssala dairekiti ku ntandikwa yaayo, min awwaliha ku ntandikwa yaayo, tugamba nti fa innahu yusallimu ma'a al-imaamu wala sahwa alayhi. Tumugamba nti tewali taabu, kola ki? Tola salaamu yo, tovunnama luvunnama lwakwerabira olw'ensonga nti imaamu yakujjuliriza esswalayo. Esswala yakoze ki? Ejjudde na imaamu, olw'ensonga nti eyo si mpaji mu mpaji z'esswala kiri wajibu min wajibati ssala. Olina okubeera nga kikola sujudu sahawi, naye ebbanga lomala ng'olina imaamu la baasa, esswala yo ejja kutuuka biidhinillahi tabaraka wa taala. So engeri muzitegedde, bw'obeera nga weesaaza wekka butya bw'okola, bw'okijjukira ng'otonnava ku kifo kiki kyokola, bw'okijjukira ng'ovuddeyo kiki kyokola, ate era singa obeera ng'ozze n'osanga ng'esswala basaddeko ddeeraaka, n'obeera nga obitabuliramu ebigambo ebyo, n'ojjukira kiki kyokola ku nkomerero y'esswalayo, ntulaba n'okulaba nti ate bw'obeera ng'olina imaamu biidhinillahi tabaraka wa taala, kiki kyokola ng'olina imaamu nga yakusaaziza okuva ku ntandikwa y'esswala mpaka ku nkomerero yaayo. Barakallahu fikum.